omwami n'omukyala Kigozi oba gwe mumanyi nga Jostede ne Prima bazzeemu okufunamu obutakkaanya but katubasabire baddemu okutereera. Tukwaniriza nnyo ku MMTV, webale nnyo okubeera nga weekumira ku MMTV, webale nnyo okubeera nga osubscribinga, webale nnyo okulikinga, webale nnyo ate kusubscribinga. Gwatanaba subscribinga wansi awo tulabike nga ate tweyongererayo ddala n'amawulire ate gwe yamala okusubscribinga njala okugamba nti kyokola kyakabi nnyo mwana mama. Webale nnyo okubeera nga osubscribinga each and every single time tubeere nga tutambula wamu ffenna tubeere nga tumuvinga n'ensibuko y'amazima. Kakati olunaku olwaleero Prima avuddeyo n'awandiika n'agamba, Jostede, you told me you wanted peace of mind. I shifted and gave you peace. You came to my house, broke the door and spoiled everything. What have I done to deserve this? Why are you so bitter? I have been so good, taken care of my children, and I have stayed out of media despite anything. Why do you treat me like this? Prima ye avuddeyo n'awandiika ku Facebook page ye bw'atyo. Ye story gy'agamba nti Jostede tetujja sala gwa kawala nga tetuwulizaako gwa kalenzi oba tetujja sala tetujja kuwolereza Prima nga tetunawulizaako Jostede kyayogera kubanga Jostede mukwano gwaffe ate ne Prima naye mukwano gwaffe. So Prima ye agamba Jostede yamugamba nti yali ayagala peace of mind nga uno omuntu wanaabeera nga akugambye nti no njagalamu space nga ndinzekka, njagalamu space nga give me a peace of mind nsobole okulowoozaamu mu bintu ebyenjawulo mbeera nga ate byengenda okukola. So Prima n'agamba oba oyagala peace of mind kale kansenguke, n'asenguka n'ava mu maka ga Jostede. Story gyennyumya ya Prima, so tugenda kunoonyerezaako ne ku muganda waffe Jostede tulabe what kind of story naye what is going on, what is really going on, because abantu bangi bavuddeyo ne bawandiika ebintu bingi nga basala omusango bagusalya Jostede bagamba biki ate tetujja kukola bwe tutyo nga bo. Ababiri bano eno bavudde wala ng'ekifaananyi ng'okiraba kino ekiri side zeno ne kino ekiri side zeno bavudde wala era balina abaana babiri, balina Soraya balina n'omulaya Solange oba something like that. Balina abaana babiri, very beautiful daughters, balina abaana babiri. So story ya Prima nga tuzze ku story ya Prima agamba Jostede yamugamba ayagala peace of mind. So peace of mind eno Prima n'agamba kansenguke. So mu kusenguka kwa Prima kirabika Jostede oba yakirabye mu ngeri ndala, tetumanyi lwaki kyabaddewo the way it was, naye Prima bwe yasenguka n'afuna room n'atandika okubeera yekka. Ate Jostede, Prima agamba Jostede yagenzeeyo ewuwe n'ayonoona ebintu n'abeera ng'ate buli kimu akisuula gy'ayagala, engoye n'azikasuka eri, buli kimu n'abeera ng'akikasuka bukasusi. Prima tumumanyi bulungi alina Prima Cosmetics, so ebya makeup byonna n'ebizigo lightening cream zonna mbu Jostede n'azikasuka n'adisorganizinga ekintu kyonna. So Prima avuddeyo n'awandiika ku mukutu gwe ogwa Facebook n'agamba Jostede, gwe wangamba nti oyagala peace n'enjikuwa ate kati simanyi lwaki you broke into my house, wayingidde mu nnyumba yange n'okola buli kimu kye wakoze. Simanyi lwaki wakikoze ate kubanga nze ndiwo nasalawo okukuza baana bange na keeping out of media nga saagala media emanye ebintu bino eno, naye ate ensonga weetuuse kati kirabika oyagala kwerabisa bwerabisa. Kyendowooza nti si kirungi. Omuntu wemba mweyagala muvudde wala Prima ne Jostede, so I think this thing can be sorted out. Kyesimanyi bulungi what is going on. So tugenda noonyamu ku muganda waffe Jostede tulabike nga ate naye atubuulirako what is going on, lwansonga ensonga z'abaagalana zino teziyingirwamu nnyo. So buli kimu ekiba kigenda mu maaso muba mulina okwesonyiwa ne mumovinga on n'obulamu oba ne mugezaako okubeera nga mutwaliriza obulamu bugende mu maaso mukuze abaana bammwe kubanga abaana baabwe bakyali bato bambi. So and they need both parents, beetaaga maama waabwe beetaaga taata waabwe. So kyendowooza nti Prima ne Jostede banditudde ne basootinga these things out. Ngenda kuba nkulagako ku eyo video Prima gy'agamba nti Jostede yayingidde mu nnyumba ye na disorganizing ebintu. Ngenda kuba ngikuwa awo maaso awo ate yeyongere okwekkaanya story eno
oba oyongere okulaba engeri Prima ye gyagamba Jostede gye yayononyemu ebintu bye. Tetumanyi kikyazaako Prima, tetumanyi kubanga twogeddemu n'abantu abamu aba ku house ne batugamba nti okumenya ate Jostede teyamenye mu nnyumba, ate Prima ye agamba Jostede yamenye ennyumba ye n'ayingira munda n'agezaako okubeera ng'adisorganizinga buli kimu ekyabadde kigenda mu maaso. Ate ye Prima agamba ayagala kuteekako Jostede musango gwa trespass lwa nsonga ebintu bye biyinza okuba nga byabuze ebimu oba ssente or something like that. Naye eno story tugenda kuba tugifollowing up, tugenda kuba tukuba nga tukubuulira kiki ddala ekigendera ddala mu maaso ku Prima ne Jostede. Katubagaliza okubeera nga ate basootinga ebintu binene kuba tekitusanyusa nnyo okubeera nga tulaba ki ekigendera ddala mu maaso wakati wa Jostede ne Prima. Katubagaliza okubeera nga musootinga ebintu binene omuddeyo nga mu Happy Times omwali. Kifaananyi kyolabaawo Jostede yali agenzeeko mu kukyala ewaba Prima kubanga babadde bonna for some good time, era yagenda n'akyala ewaba Prima era Jostede bamumanyi mu ba Prima ng'omwami wa muwala waabwe. So kyendowooza nti eyo step yali nnene nnyo tosobola kumala gagireka negenda oba neefa bwetyo. Tukimanyi bulungi abantu basiba baawukana everyday basiba baawukana, naye nga si kirungi, kyetulowooza nti si kirungi. Jostede ne Prima banditudde ne basootinga bino ebintu. So kankulekereko story eno oba kankulekere ka video kaneeno aka Prima nga bw'alaga room ye nga Jostede we yagidisorganizinze. Kola kimu kya subscribinga wansi awo tulabike nga tweyongererayo ddala neggulire okutambulira wamu n'okumanya. Subscribinga okoone ku kade ako. Kakulekere eno video ogirabe.